Nze nkugambye gana amasimu gaffe TikTok saawa eno esinga CBS emirundi 10. Gwe Lwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe Peter Mayiga Lwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo omala biseera tokyayina kyozza mabega. Niwe munaatusiba temugenda tumalawo. Niwe munaatuwamba temugenda tumalawo. Niwe munaatutta olowooza mwakatta bameka naye tugenda sigala nga tulwanirira amazima. Niwe munakeera ku macyanze ne munzita temugenda kujja ku family yange nti Peter Mayiga oba government ya bulide omwana agambye nti ne wonasirika ne wonakola ki wakiri oyogere nti kanjogere ne wona bakututa batutte naye ojja kubanga message ogiyisizaawo okusinga okusirika ate munange nga tweyongerayo aviriddeyo mpuuga n'ensereko bikyalanda nno Katonda alina ensonga lwaki olwaleero mpuuga si favorite. Katonda alina ensonga lwaki bansereko n'amagezi gaabwe nga balowooza nti b'amagezi tebasobola na ku influencinga yadde region B. Kyobola nti ye political party ye agikolera wano naye ku TikTok. N'aleeta abagwagwa abaalemwa abalina depression tebannasasulwa abamu banaatera okufa kati bayinenge n'osanga omukazi omukulu oli mu America oli London oli Germany oli myaka 8 obuleminga Kyagulanyi nti alemeseze enkyukakyuka mu myaka gye ekivubuka wakolanga ki waddanga kunywa mwengera kwegadanga ku kyalo. Olwaleero okutte failures zo you failed in life. You want to transform your anger to somebody who just joined the politics in 2017. No sango omusajja omukulu muzeeyi anaatera n'okufa. Kyagulanyi oyo aleese okwawukana mu Buganda. Kyagulanyi oyo aleetedde abantu edda twayinanga empisa twayinanga ensa mu nsaaza mmwe babakalakasa emyaka aga n'empisa zammwe n'ekisa ensonga ezijja walukaga ku bwa meeya wano sanga abasajja abakulu myaka 8 alimulitala banakulaba omwana oyo Kyagulanyi walukaga n'abakyala tebaawukana tasobola kulembera ggwanga nze nabagamba bannaye munateeka ebintu by'abakyala mu geeganye ku mulembe gwa Amini lwaki temwamuggyako kyatwalira musajja muzeeyi omuvubuka omuto Museveni okumuggyako nga mmwe n'emyaka gyammwe n'experience yammwe muli awo sanga abakazi abakulu baalemwa bagenze mu obufumbo buganye kati natandika kuganti kakati engeri yo kaje nsobola okwemalako stress kwe ku transferring obusungu bwange Kyagulanyi gwo buleminga ine emyaka 42 oli mu myaka 8 oli myaka 5 oganti Kyagulanyi yalemeza ko Museveni eya joininga politics mu 2017 gwe wali luddawa mu myaka gye ekiwala wali oli ku kyalo ng'ozunga n'abasajja bwe munywa amalwa bwe munywa omwenge bwe munywa buliralira ekyeyo kikulemye oli omwo mu nnyumba obeera mu bwomu okyuka bw'otyo tunakundabirwamu oli omwo olinga zino emmese ze batakkiriza kufuluma kati jo nagenze okuwulira nabadde ku live emu gye mpitako nga ndaba mukazi mukulu ali eri aganti kakati Bobi Wine oyo aleme kukuliyetinga budikiteta bulala abantu bafukamira bati omukazi omukulu yeche yalabye kyasobola okwogera mu bizibu bya Uganda byonna tayogera ku nguudo tayogera ku malwaliro tayogera ku mbeereti abantu gye bafanga tebalina na report wabula ye ekizibu kye Kyagulanyi abantu bafukamira abamu mulindiridde kufa kati mulooza nti kakati okufa kwammwe mulina okuteeka stress ku bantu osanga waliwo oyo simanyi bukebe simanyi senga acid ali eyo bw'aba anayogera bw'oba oyagala okulira kyagenda okwogera olina okusooka n'olinda ne wayitawo eddakiika 10 anti aba alina okukijja mu pasita akireete mu sentence mu present naye mbwe ali eyo atudde boogera ku Bobi Wine oba okyali awo ne zireeta oba Emily Smith wange yaddawa waliwo ono simanyi generations alinganga kikolimo obuleminga oti omuvubuka avuddeyo nga gwoli ku Bulaaya ensi yagaana tolina mu Uganda ne mujja mu Uganda mwekweka bwekwesi nawe notandika okubule nalaba lulika akasajja kano gataliiko nfuufu bw'ojja mu Uganda weekweka ekisinga okunuma nalaba gataliiko nfuufu obadde Sweden simanyi emyaka gyonna nawe n'ojja mu Uganda nga
tosobola kusurvive. Biwulidde munnange mpolampola mujja kinyonyoka era mujja bitegeera abaana babawa information mukkirize mugaane naye nga mujja kwesanga ate oluvannyuma abaana bye babagamba nga bituufu nga tuvuddeko munnange tubadde tuli awo ne zireeta omukulu Luswa Luwemba n'atukakasa nga gundi we yakoze ekibiina omukulu Munyagwa nti era kino kiddiridde mbu kubanga struggle mbu yagaana etagala nengamba Munyagwa atongozezza Common Man's Party akabonero Lusania naye owekitiibwa Munyagwa owekitiibwa Jeno Munyagwa otongozezza Common Man's Party akabonero Lusania situlako kastebula direction nga komando olumu amaaso gaziba olulala ne gata ekyo kye kibaawo buli muntu ajje mu space nze I support Munyagwa I 100% support Honorable Munyagwa ajje mu space aguddewo ekibiina bakiyita Common Man's Party fenna tulye kubanga nsi Uganda buli omu abadde alya yekka buli omu abadde alya yekka zowulite agambye mbu oli akabonero Lusania mbu kino kiba kiraga nti Uganda kati bagenda kusharinga kubanga kati Uganda ebadde buli omu ng'alya yekka ate olumaze munnange n'ayambalira omukulu Mathias Walukagga ngamba ono olutalo lwatinkula lumanyi ensonga ezijja Walukagga ku bwa meeya wano Ekyengera bakyala Walukagga n'abakyala tebaawukana nze nabagamba bannaye bwe munaateeka ebintu by'abakyala mu struggle egaanye olumaze n'ayambalira mbu abavoola Station Mayanja era n'agamba nti nze sijja kukikkiriza ayogedde ebigambo bingi n'alumbadde nsite bingi nnyo byayogedde era byonna kambikuteereko wano owulire nonna abaana bwe banaamulumba simanyi bye mukola bya kijega nefe tubalaba tetusobola kubaanukula in a rude way omuntu yenna alina okwepulizentia era nagambye Station nekugamba Station bino ebintu byozeemu politics agwana ffe Baluwemba kubanga Baluwemba tulina thick skin nze Luwemba bwonvuma leero bwonkubako propaganda leero njikuma kati nenkwanukula naye gwe Station bagenda kuzza abasajja bewakaganza bagenda kuzza buli muntu bagenda kukola ki bagenda kubbya ssente bagenda kukola buli kimu Station Mayanja stay strong. I can assure you propaganda, no any amount of propaganda will prevail against Station Mayanja nga wetuli. I am not a member of the National Peasants Party. I am a member of the Common Man's Party. Over PFF, I am independent. Ne ensonga eziriko demokrasia nga twagala demokrasia atebenkere mu ggwanga buli muntu alina okuba n'ekirowoozo kye ng'ate kiri respected. Tetusobola kuddira struggle nga muvuma buvumi. Leero gwavuma Luwemba struggle bwegaana Mwami Museveni bwagaanirako nga bigaanyi. Kubanga kati omusajja tubadde tumanyi omusajja ayebyeyi bye takyasobola kutambula. Naye olunaku olwaleero mwagala kuwulira mazima temwagala gawulira. Oba oyagala kuwulira mazima oba toyagala kugawulira, omusajja akyali mugumu kuba entambula gy'atambulamu. Atambudde wiiki nnamba ali mu Kampala Denaderi ng'atambuza bigere ali mu kutuuka ku muntu wa wansi. Muli mu kweyuzaayuza wune nomweyuzaayuza muli mu butalo obutagasa. Opposition tesobola kwegatta kubanga mwenna ggoolo ssente. Mutemwagala kukimanya naye ate ababuufu abagenda babuuka mujja kukitegeera luvannyuma nnyo ggoolo ssente. Apartment zisituka. Mwami Museveni nga tannavaako weekoleddewo kakiggwe kubanga abasajja bali mu bakozesa bukozesa ndabungera bano bafuutu soja bonna bakaaba. Futu soja jokayanira mu inbox yange togezo kayanira mu inbox yange. Futu soja togezo kayanira mu inbox yange. Dennis City togeza kukabira mu inbox yange. Kino nkulabula nja ku Dennis City nja kukwabya. Tokabira mu inbox yange. Kubanga ekifo kyolimu bataddewo magala.
ekyo nakigamba Denisite bataddewo magala tonkabirira kati yolesa obuvumu ng'omusajja oyimirire independent n'ebyo by'olimu simanga owuuba fulaga simanga owuuba kino ate nodde eno n'otukabirira tokaaba bino mbibabule tokaaba temukaaba don't cry for me temunkabirira nze Luwemba neewaayo mbere saddaaka yammwe kubanga nabagamba bonna bali desperate baagala okuyingira nemwe nga temubiwulira ati ebyo temwagala kubiwuliriza nze nabagamba nze Luwemba I'm ready to face anybody abantu bonna mubaleke bayimirire Stacia Mayanja ajja kubaka bwa parliament obwa Kampala kyekifo kyekimu kya Gundi kyajjako Shamim Malende kyaliko munkole ya demokrasiya bonna mubaleke bavuganye nebo munaddawo simanga gundi bonna ababawabula bonna nga baagala bifo nze sirina busungu bwonna kugumba naye njogera mazima simanyi munnange ono olutalo lwatinkuula kuba jadde sobola oyo yali kiyambi wamwagala wabangi onalibo Segirinya Muhammad Mr. Update yatuva ku maaso naye munnange muyambi we ye kati ebintu byakola ndowooza akola byayagala era ne mukwogera munnange njogere kindekeki singa tuvuddeko eyo abo baana boolabo abo bafunye accident lunaku lwa yesterday era mwawulidde omulanga nga bagamba nti bannange oba oli kumpi saidi z'emukono na kifume eyo nti genda olambule ku baana abo kyaddaaki omukyala Zahara yagenzeeyo n'abatuukako so tuyongera okuba nga tubasabira nti basobola okuba nga bassuka bulungi nnyo nnyini ddala ate ng'era tweyongerayo n'amawulire aganjewolo onagambye nti mmwe mujjukira security yakola oba yaliwo nga tukima omukulembeze ku airport mumanyi gye bali essaawa yakakati ntugamba lutuwe ate ffe twandibitegedde tuti mujjukira olunaku lwe twali tulina pulezidenti ku kisaawe mumanyi ebyaliwawo mumanyi abasirikale abali mu kkomera olw'ekintu ekyo mumanyi abasirikale kooti maasho tetuula amakomera gajjudde gati gwabuuza mbu lwaki aba UPDF amakomera gajjudde bwe gati olowooza lwaki UPDF esonda ssente z'enkyukakyuka mu bwavu bwe balimu mu mbeera embi gye balimu lwaki basonda ssente ne basasula enkyukakyuka bajjudde mu makomera kooti maasho okuva lwe yayimirizibwa okuwozesa abaana ba Nuupu terina ggulire teddangamu kutuula erwana kuzzaayo baana ba Nuupu kooti maasho eddemu ekole omanyi abasirikale abajjudde mu makomera naye akasaanikira kagenda kwabika essaawa yonna okuva kati abo abantu bennyini be baatunda fomula za Nuupu zonna ze yali eyina okutandikira ku lunaku lw'ekalangala Mpuuga eyabakyaza ye tebaamukwata His Excellency Kyagulanyi baamutalwa kuba baali bamaze okulozaako ku kyeruwuuka nga bwe bamusigaza kigenda kuddamu ye ne bamugira naye Mpuuga alekebwa atya kwolwo olunaku Segona eyo ye mwana muwala Lulait ate atawukiddemu amafiina mugambye nti munnange oba kisoboka n'obusente bwo nandi bukusasudde neŋŋamba ate obiddamu ebyokusasula ssente bino nga biba bigenze wala if need be. I don't know if this is even disrespectful to Mama Fina. Naye Mama Fina, I'm very sorry. Mpuliranga ne sente njagala nzikusasule nazo nzizze. Cause the fuck? Mwamwina kusigalanga kwegamba muli grateful kubanga Mama Fina sente z'abawadde bitooke bye ebigwa. Wootamweyanze nakuba mabeere mu kyoto onookola ki? Omukazi mwaba mwononera erinnya ku actinga nga bi nuisance.
yenyini yabasangako ngera mundiko ku live ya Deshi n'alinya waggulu. Mama Fina n'abeegambira n'abannyonnyola. Nera still mulemezaamu muwulira ng'ezo miliyoni 5 mwagala nazo muzifune lwami mwejo na mululugwa mmogo ogutakoma. Baba wa sente nze nalizeko n'enjogerereza mmwe. Deshi ku sente Mama Fina ze yakuwa emmotoka namba a whole entire car. Singa tokyalina nakalango kooteeka ku gundi yo ku page yo okuggyako Mama Fina kyokka. Singa Mama Fina gw'osiiba oyogerako. Chala Shanita namwimba abasinga obungi gwemanyi nga Bad Black avuddeyo n'atabukira omwana mulenzi amanyiddwanga mutima mbu yeesibye ku mwana we mbu munnange aleke kufuula mwana we ne bbawe content. Omutima bw'oba oyagala omwana genda nnyoka akuzaalire nnyoka ayina emmananga gye nnina. Nze olubuto saalukweka olubuto nzize ndulaga ku media. Saakweka lubuto siina kye nakweka nti nkweka mwana wo. Va ku mwana wange n'omusajja wange omukolerako content. Va mu content nkuwoninga nja kumaza emmere. Wallahi bw'onoolemera ku musajja wange n'olemera ku mwana we ngenda kukomayo naawe. Ekirungi ova Busoga nja kugendera ekisogasoga. Genda ogamba oyo lubaale bwe wammwe agenda aleega ennyoka ekimana ogenda omuzina omumaliremu muzaale. Inze sisobola kwata gwe mutima kuwammana at least njiwa bulldog. At least embizze enzina. Va ku musajja wange alindidde omwana we okumala emyaka 6. Era nga nyongera okujjukiza nti nakoma okugenda mu Kibadange ennaku z'omwezi 23 mu Okutoba 2024. Era n'olubuto yalunkolera ku Emini Pasha Spa Hotel wali e Nakasero. Ne tukebera olubuto mu November wiiki yasooka nga lukutteyo okumala emyaka 6. Mutima bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana genda ewa nnyoko ayina emmananga eyange erabika ye erimu n'enfuli kati zikaddiye akuzina nnyoko bw'aba yafa funa kuba ekika kyo kubanga tewali agenda kuzaalira musiyazi mwana. Baakuzina ettako wajja wenna ali promota yakuleeta oyiise windo. Nenkuyamba nenkuwa ssente ogende bakujjanjabe kati oli ku mwana wange okola content. Wenna gambako nti sijja kukola bizigo byo n'ogenda eri n'ompemula wemula. Mutima mu bantu abasembayo nze sisobola kuwammana njiwe embizzi. Njiwe embizzi n'enzina, njiwe embwa n'egizina. At least n'egwa olubege sisobola kuwammana. Bw'obanga oli desperate nnyo ng'olinze olubuto osaalukweka olubuto lubaddengawo. Va ku mwana wange nja kumaza emmere ate nga nkuwooninga gino emyaka nkuze. Va ku musajja wange ove ku mwana wange nja kumaza emmere. Bw'obanga oli desperate nnyo yagala mwana genda mu kika kyo ofune gw'oleega emmana azaale. Mutima nze nakulabira n'abweru ku Intercontinental wenna ng'otulukuka ali promota ng'akuleese. Abaana baaliyo ekkata naye mu basajja be neebaka nabo tosobola kubaamu. Ekyalaamu alamaina sitagafirullah mbeera ng'alidde embizzi. Sisobola nkuwooninga ogusembayo va ku famire yange tosobola. Gwe ne bw'okola ebintu kubanga wasooka postinga mwami wange. Naye nkugamba nviira ku musajja. Nze ngenda ku protectinga omusajja wange n'omwana. Wenna ovuddeyo oyasama tomanyi oba omwana nazaala mu Chapadola, oba omwana nazaala mu China, oba omwana muzungu, oba omwana muddugavu, oba nazaala kizimu, oba nazaala kiwewengere, oba nazaala kiwulenge. Gw'ovuddeyo mpa omwana wange bwemanga nazaala timba kubanga omwana sinnamulaga walaba kibulanketi. Naye ng'ate olubuto obadde olulaba nakubulookinga lwa nsonga nze saagala bintu bimalako musajja wange mirembe. Bw'oba wali onneegwanyiza oba oyagala kambaaka nga biri byonna bye wakola ebya visa ebyagga ebiki bigaanye. Don't, my dear friend, don't do come back on my child. Gwe kisiraani gwe nja kutoba naawe. Tulina abantu betutobye wano e Kampala naye nga tebamanyi na buzibu kwe bwava naye nga atobye nange. Nze nina likodi eyo ku Snap chat gendo bagambe bakunoonyezeko bakubuulire noonyerezaako. Nja kumaza emmere
oba nkube mu mmotoka amagulu gakumenyeke kisiraani gwe senga olemera ku musajja wange n'omwana gwe kisiraani gwe nga seebakangako naawe ng'obiyita bya content anti wali oyagala feedback yange gw'oli mu kuwoza nti okola content ng'omukolera ku mwana wange kisiraani gwe nja kukumaza emmere njagala onviire ku musajja n'omwana musajja nga omwana amulindidde emyaka 6 okutuusa lwe yanzina olubuto ng'okutobba awedde nja kwebakira gwe ennaku ekuluma ekusuza mu ddeeka toyina na visa ne kata obukata yakulema wajjanga oŋŋamba nti osaba nkuwonya ebiku saakukkiriza na kuyingira ku mulyango gwa woteeri wajja wenna otonyolokoka ennyuma ababangaali nga bakubaludde nviira ku famire yange nze mutima mu basajja bempa obusolo tosobola kera ku makya n'enkuwammana nze sisobola kuwammana yange njiwa embizzi njiwa embwa naye sisobola gikuwa ne weeba endibiridde at least njiwa baganda bange abalenzi kubanga gye bali sisobola gwe kuwa kasolo gwe nga bw'ofaanana oli mumpi oti weesize lomoveti wayeruka obunye ekisu mulekeranga awo okujaajabya obulungi bw'abantu abantu bamalamu obulungi oli ku mwana wange omukolera content nti wuwo omanyi kika kye eky'omwana kye nazaala nze nga ne lwe ngenze mu period bba wange alubala aba alumanyi owoza nti twatandika ebizigo eyo voice note eri wansi ebizigo nalitandika naawe okikakasa we nali nkubuuza ng'ogamba nti oli Saudi Arabia ebizigo bikyusizza obulamu bwo naye nkugamba lwaki wateeka ekifaananyi kyange ku bizigo voice note eyo yange omanyi 4 points bw'olina visa oba sente za tiketi ezikuze e Uganda gwe kisiraani gwe odda ku 4 points webake bw'obanga owulira oli desperate nnyo oyagala mwana nnyoko ayina emmana kwata nnyoko muzine akuzaalire kubanga yazaala ebisiraani nnyoko yazaala ebisiraani nze sibizaala nze ku mbuto zenzigyemu newe nandibadde nti nebaka naawe nendufuna nandigenze nengula message wa 6,000 neneteeka wansi mu mana yange ne mukamwa nenkajjamu nemmala nenkatuga nemmala nenkaziika mu kinnya nga nzalira omwana gwe after being a single mother for 4 times nga ngamba nti ngenda zaira mutima asula mu bed space atalina visa azunga wano ne wali gwe wewe nesonyiwa nja kukumaza emmere bw'oba oli desperate ng'oyagala mwana funa kuba ekikaakyo nze siri wa kikaakyo njagala onneesonyiwe weesonyiwa omwana wange weesonyiwa omwana wange ebyo byewawozeza nti ngenda teekamu poliisi gwe mutima sigenda kuteeramu poliisi ngenda kudiiringa naawe ojja kukoma kunze ojja tegeera nti abakazi gye bali ojja kukoma kunze ate nga nkoni nze nja kukumaza emmere kiyinza obutaba kati naye nja kukumaza emmere va ku musajja wange ove ne ku mwana we va ku musajja wange weesonyiwa omwana w'omusajja wange nja kukumaza emmere senga teweesonyiwe siriimu ddadi bagenda bakuwaana nti omufaanana omufaanana ki nze simanyi musajja wange gwafaanana simanyi olowooza mumpi bannanga obusajja obumpi ku nsi busaana kuwa butwa nze nga nkeera ku makya nga mpa mutima emmana abeera ku tiktok nga bamuzinya ettaka bamuzina ettaka bamuzine mu kamwa ne mukutu nti nkuuma olubuto bulijjo olinda ki olubuto lw'essaakweka gye omwana wange mu content kisiraani gwe era wenkomawo wano nja komawo ne DNA ya taata we saagala kisiraani gwe kummanyira nja kukumaza emmere ate eno warning sikutiisatiisa ngenda onziremu mpola ng'omanyi nti nja kukumazaayo abasawo gye bali ngenda kudiiringa naawe traditional si poliisi si suwing ebya suwing bitwala obudde I will deal with you traditional eyennyuma ekukulukuta omuni ogudde kungulu gufune ekinaanansi ojje wano ku tiktok nga tolina nagyonzijja genda ku snapchat gwe bakubwire ku likodi zange gwe kisiraani abanneegezaamu mukyala Bad Black ekikwata ku baana be oyo maama omulungi era tozanyira ku baana be ne mwami we
naye ng'oli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tofa